Yes, Faadi TV ojimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade Pastor Bugingo ne Susan Makula balumbiddwa Apostle John Singa bali bubi wuyo mu kifaananyi oyo afukidde Pastor Rosias Bugingo akayinja mu ngato era Susan Makula era yavudde agamba nti agenda kubalemesa Susan Makula amaka mpaka ng'agavuddemu amaka ga Teddy olw'ensonga nti Susan Makula nti si mukazi wa Pastor Rosias Bugingo ensonga zezo subscribe watanyigende kale Pastor Apostle John Singa abasinga beebuuza Apostle ono yeesiga ki kubanga mukulu Bugingo ajja kumuteeka mu kkomera ne baabo ono yetatya yagambye agenda kulemesa Susan Makula amaka ga Teddy. Apostle John Singa abasinga bagamba nti Apostle nti yali agaddeko bali bayagaddeko ne Susan Makula nti Susan Makula n'amulekawo abasinga batandise kubanga bateekateekawo embeerabeera bwetyo boogera ebyo ebitibwe bityo abasinga ne beebuuza bye mwogera bituufu Apostle kubanga Apostle yagamba tabeerangako bba wa Susan Makula ng'abasinga bwe bakola ki bwe babyogera ku social media yagamba nti aliwo kubanga ayambako kubanga alwanirira Pastor Teddy adde mu maka ge. Ya Apostle bw'atyo bwakola ki bw'atyo bw'agamba bamuyita Apostle John Singa ng'emanyi agakozesa era nga muyimbi wa gospel ate nga mubuulizi wa njiri ne baaba kyakola nga Susan Makula buli kaseera yagamba nti Susan Makula tamulaba nga muntu mutukuvu era nti obufumbo bwa Pastor Rosias Bugingo ne Makula nti abulaba abukubamu ebituli era alaba tebujja yagamba bwabicupuli yagamba nti bwabicupuli yoyo ekifaananyi kyekyo gwe nange oli mulokole ndowooza ng'omanyi nnyo gospel mwami ono oyinza okuba omumanyi ennyimba ze zitwendenga naye si nnyo naye nga biseesinga oluusi abantu abasinga nga balokole nnyo nga bawuliza nnyo gospel bamutegeera yeyo mu kifaananyi muyimbi wa gospel afukiriye Pastor Bugingo akayinja mu ngato kw'ossa ne Susan Makula mu nsonga za Teddy agamba nti Makula nkiteeka okulemesa amaka ga munno gafulume kubanga toli mukazi mutuufu wa Pastor Rosias Bugingo oliye mukazi omutuufu gwe amaka nti yageetyebekamu bwetyebesi yagesibamu bwesibi jjukira yava n'atongoza ne campaign ayokola ki ey'okubanga bafuumula Makula maka ga Teddy Bugingo. Campaign eno banne bangi nnyo abamwegattako era ng'essaazi bakyagitambuza era no baasuubiza obutakola ki obutawummuza obutawanika okusigala nga bapika embeera okusigala nga bapika mbeera bafe okulaba nga bakola ki balemesa Susan Makula amaka aga Pastor Teddy Bugingo. Pastor Rosias Bugingo ejjukira yamanyi nti Susan Makula ye mukazi we naye ate ejjukira tebaayawukana na Teddy bana kibagambako nange nekibagamba nti Pastor Bugingo kyova abasinga bamuyita Aji abasinga mugamba lwaki abantu bamuyita Aji abantu bamuyita Aji lwa nsonga nti alina abakyala babiri era alinga nga Aji abasiraamu abanga Aji omusiraamu kubanga abasiraamu be bakkiriza okuba n'abakyala abasukka mu kubanga oyithi yamukyawa kyokka ate nalaga ne Susan Makula naye bakola kiti babagatta mufumbo obutukuvu kibategeeza nti bali babiri kubanga teyawukana na Pastor Teddy newankubadde amateeka gabaawo naye kaakati amateeka teganda nga kiganza kiramula nti baayawukana bakyali bagatte mateeka ne bagamba ate nze omukyala simwagala simanyanga biki anze namukoowa mateeka genda mu records olabe bakyali bafumbo bampeta ne Pastor Teddy Bugingo. Ensonga zeezo bamuyita Apostle John Singa abasinga beebuuza naye Apostle John Singa ayita atya Teddy Bugingo lwaki amuyamba nnyo tewali amanyi akufe ffenna oba amuyinako oluganda naye nga tulinda buli nsi tulabe bajja bigenda okuba nga bikomekkerera naye nga situation bwetyo bweyimiridde akadde kano
nakusaba subscribe ate onyige ne kale ensonga za Apostle John Singa yalemezaamu agamba nti nteeka okuba nga kolaki nteeka okuba nga akufuumuula maka aga Pastor Teddy Bugingo nteeka okuba nga kolaki ng'ogafuluma wabula simanyi agenda kukozesa techniques ki zagenda okuba nga akozesa agenda kukozesa kaki ofa okuba nga akola ki ofa okulaba nga aleetera Pastor Bugingo okuba nga akola ki asulawo Susan Makula kubanga Pastor Bugingo yalaga nti taleetedde okuba nga asulawo Susan Makula naye ate Apostle John Singa agamba nti Susan Makula nti yaloga Pastor Bugingo yali sure 100% agamba nti Bugingo bamuloga yagamba nti ali sure nti Bugingo bamuloga tebamufuuyira ey'emimwa 6 Susan Makula afuuyira Pastor Bugingo emindi ey'emimwa 6 kale kati netabiwa gye bigenda okuba nga bikomekerera naye ng'ensonga zeezo ezitambulatambula akadde kano ku social media simanyi agenda kumalako atya Apostle John Singa agenda kukikwasaganya atya naye alaga talinakola ki atanatuusa kubanga awanika alaga nti akyalemeddeko alaga nti akyalemeddeko alaga nti si waakuwanika alaga si waakuwanika akati awo onoowulira ensonga zeezo naye nga basinga budde nga bamugamba nti yandibadde abivaako nti Apostle John Singa yandibadde azivaako zino ensonga abasinga budde nga bakola ki abamugamba nti ziveeko oyinza obutambalaako nazo yagamba ekijja kijje kubanga agamba nti ensonga zino yazingiddemu ng'akima nti tezijja kubeera nnyangu kuba yagamba ali ku sayidi ya Pastor Teddy Bugingo ekijja kijje yalaga nti tatidde yalaga nti ali ready kubanga afeesinga buli kimu naye nga Susan Makula akoze ki avudde maka ya Pastor Teddy Bugingo ensonga zeezo mugimpereka like ate musubscribe ng'onyige ne kale bagita Faadi TV UG stay on YouTube platform ate osigale nga on following updates zomba nazo each and every single day gwe kikakatako kiri kimu kyokka kunfollowinga osubscribe ng'onyige ne kale ojjako receiving ka notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Ensonga zeezo ensonga za kubanga bafulumya Susan Makula maka ga Pastor Teddy Bugingo onampulira Apostle John Singa ayina ttiimu ye gyakola gyatandikawo ne kampeyini yaabwe bakuba simanyi wabula simanyi bagenda kukikwasaganya batya kubanga yagamba nti lujja kuba olwo buli omu ajja kwewunya nga afulumizza Makula amaka ga Teddy agenda kukikola atya tekiniki ki gy'alina kakodyo ki k'alina bukodyo ki bw'alina bagenda okuba nga akozesa okufulumya Susan Makula amaka ga Pastor Teddy Bugingo bamuyita Apostle John Singa y'oyo muyimbi wa gospel ate nga mubuulizi wangi kugamba Pastor naye tayagala Susan Makula bannange nsonga zeezo subscribe mbeera bulungi mweraba